rectifies ways. Now we put lights. Edward Mwebaza yamyuka akulira ekitongole ky'obwannakyewa ki Human Rights Awareness and Promotions Forum. Agamba ti mu 2016 bafuna obulumbaganyi ku ofiisi yaabwe. Abantu batamanya bwe bagimenya ne bonoona ebintu byabwe kosa n'okutta munnaabwe. Ne batta omukuumi era ku makya tubagera kubuuka mulambo n'omusaayi nga gujjudde awo mu geeti ne bayingira ofiisi zonna ne baziggula ne bajjayo ne basikayo buli kintu. Mbu okumanya olukwe lwa bano lwalina ekigendererwa ekirala bwe bamenya tebalina kintu kyonna kye baatwala. Ekituwa okulowooza nti maybe bano tebaali babbi bano bakubi batteke. Bano baali babbi nga balina ekigendererwa ekikusike kubanga kompyuta zaaliwo bifotokopiya bibaamu naye tebalina kye baakola kye baatwala. Baddukira ku poliisi okufuna obuyambi kyokka bagenda okuddamu okulondoola fayiro nga terabika. Poliisi negamba katugenda kunoonyereza efula bizaawo tetwaddamu biwulira. Tugenda okuddayo ku poliisi okulondoola omusango guno nga batugamba nti fayiro yakola ki yabula. Aba Old Kampala bakugamba fayiro waliwo yajja wano n'agipiikinga n'agitwala ku headquarters. Ogenda ku headquarters bagamba nti fayiro tetuukanga wano. Kati fayiro newulira mu makkati awo. Ekintu kye kimu kyaddamu ne kibatuukako mu 2018 era ne fayiro eno nayo neebulankanyizibwa. Era ne baddamu ne batuyingirira ne bakola almost bintu bye bimu. Ne tuddamu ne tuwoba ku poliisi era lipooti eyo teyavaayo era fayiro eyo nayo yakola ki yabula. Bano si be bokka abalozezza ku bukambwe buno, waliwo n'ebitongole ebirala ebikaabola obulumbaganyi obufaananako bwe buti. Ne ekitongole kya NGO Forum ekitwala umbrella ya organizations mu Uganda nakyo kyakola lipooti nekisuula nti okusuuka mu bitongole nga 50 ofiisi zaabyo zijje zimenyebwa mu ngeri etategeereka bw'ekyo naye era poliisi tevangayo. Buno obukwakkuliza obuteekebwa ku kuggulawo oba okuddukanya ebitongole bino nabwo bukola kiremya. Okusinziira ku mateeka ge bataddewo ebintu bye balina okuwa gavumenti n'emitendera egy'okubeera nga weewandiisa mu gavumenti by'olina okutuukiriza bifuuse bingi nnyo nti ekiseera ebisinga olina okumala lulusi kitundu kya mwaka mulamba ng'oli awo oteekayo biwandiiko. Bagamba nti ebikolwa bino n'ebirala bibayitedde okutandika okulowooza nti gavumenti tebaagala kukola mulimu guno. Kiringa ng'ekigendererwa tulemererwe ate nga si kirungi kubanga omulimu gwe tukola gukesaako okukwasisa gavumenti ku mulimu gwayo omukulu gweyina okusobola nti eddembe ly'obuntu libeera likola ki likwasibwa mu Uganda nti era abantu beeyagalira mu ddembe lyabwe lyebawa mu constitution naye ate era eribaweebwa Katonda kubanga gavumenti si yeegaba eddembe. Kati ekitongole ki Alliance of Women Advocating for Change AWAC kivuddeyo okulungamya engeri ebitongole bino gye bisobola okukolamu emirimu gyabyo mu bulambulukufu. Tutunuuliranga nti singa obeera ogamba nti nze ndi mulwanirizi w'eddembe biki by'olina okukola era obikola otya okola n'abaani bintu ki by'olina okuteekako essira. Era bano basomeseddwa ku ngeri y'okwanganga okusomooza okw'enjawulo kubafuna mu mulimu guno nawa we bayinza okufuna obuyambi. Abalwanirizi b'eddembe basobola okukola omulimu ogwo nga bayina ebiwandiiko ebirungi batambulira mu mateeka ate nga bakolaganira wamu n'ebitongole ebirala nga bannamawulire nga poliisi nga district leadership n'aba local leaders. Ono basabidde gavumenti okusitukiramu kubanga bangi ku bantu bano ebyokukola babula kubivaako olw'okunyigirizibwa. Emirundi mingi abantu banyigirizibwa mu ngeri ez'enjawulo kyokka ne babuleewa okuddukira nga abasinga obuweerero babufunira mu bitongole bino ate ebigamba nti birwanyisibwa. Jennifer Kabale agafeeyo ku Spark TV.